oli ku Bokat TV. Leero enkya ne luli Bokat TV. Abaana bange abakozi mwena muli bulungi. Okay, buterevu oli ku Bokat TV, nze Sula Senyonga ate mpozi nkwaniriza ku lunaku nga luno olwaleero. Mugamba mutya abatufollowinga, abatulaikinga, abali mu mbeera yonna yonna ey'okubeera mpozi nga ate mwagala Bokat TV, mbabuuzaako nakugambye weekwata akatambi ka video oba eddoboozi osobola okubeera mpozi nga ate onyumyako naffe. Gamba bugambi nti nze gundi ntumira ku bantu bange be bati nsinzira gindi bwe nti osobola okubeera mpozi nga ate ofuna naawe omwaganya okubeera nga osomebwako waneeno. Nagawa Zahara ogamba otya? Nagawa Zahara wangambye wagala ka video ka full figure ne kugamba opereze ka message ku WhatsApp number yange kweri awo ku screen nja kubeera mpozi nga nkakuweereza. Baligeya wa ogamba otya? Lily Moon, how are you? Kasley Osborne, how are you? Saleh Husna ogamba otya? Nachimera Esto ogamba otya? N'abala mwena tubagala nnyo. Kale olunaku lwaleero mawulire ga nnaku ate mpozi Pastor Iga kusanga 5 ez'ekiraawo yafudde mulamu bw'ensi eno naye ng'ajjukire mabegako wali eri yabikibwako wiiki eyewedde baamubikako nti afudde. Abadde alwanagana ekirwadde mpozi nga kimubala embiriizi naye nga mpozi nga abadde mu ddwaliro ery'ensambya. Wafiiridde ng'abadde yakwogera eddoboozi erisembayo ku Lwokutaano olw'ekiro. Twasemba okufuna eddoboozi ku Lwokutaano ekiro nga mpozi akakasa abantu be n'abagoberezi be ne famire ye nti akyali mulamu. Naye okusinza bw'owulira eddoboozi lino nga mu butuufu obulamu bwali bugenderera. Pastor Iga tumujjukirako bingi, ye musumba abadde teyekomoma, ye musumba abadde teyeryantama, ye musumba abadde friendly eri abantu be okusinzira bonga yebogera abagoberezi ba kyakya. Ate ne abadde olaba n'ebikolwa bye ng'olaba nti musajja kazanyirizi bulungi nnyo, azanya ebintu bye bulungi nnyo era biganga ekigenda kyabyo kyakubeera nga getting closer to the people ekitali mu basumba balala. Abadde alina programu ye kiki olifa tewerabidde era tugenze tulondowayoko ezimu ku clips ezatunyumira ennyo ezinyumira abantu n'ebirala. Mwe muli kano kankakutereyo ak'enkumbi. Musumba Yesu yebazibwe. Amina. Bawanga ali mu kung'endako musumba ali mu kubaliga ate nga tubadde tuteredde nga tuli mirembe. Omuwaayiriza. Nedda musumba baliga buli kaseera ate mbadde ndese ne puleeye. Ye musumba yino. Kanjirabeko. Let me see it. Yeyo pule. Ye musumba. Obadde ogirese enkole ntya? Now, what do you want me to do for it? Kasibe kalema okuddamu okubaliga ebweru. Wanki? Akantu ke kasibe kalema okuddamu okubaliga ebweru. Akantu ke? Ate tayagala nzire. Otegeeza kapule? You mean the play? Musumba. Kapule nkasibe. N'ekifaananyi kye nzize nakyo. N'ekifaananyi ozze nakyo? With the photo. Kiriwa? Where is the photo? Kapule ako. That play. Kasiba kaleme kuddamu kubaliga. I don't want it to go out again. Wanki? Kikino nga tuli ffenna. Bano be baana bange mbadde njagala yagale baana bange bokka kuba ayagala nnyo yazaalazaala ebweru. Kati buli kaseera bamukubira essimu abaliga. Abaliga nnyini. Musumba nze nnyo mbikoye njagala atereere wamu ate musumba naze n'ekirala. Wakoze ki? Naze n'enkumbi. Enkumbi. N'erimamu nimira. Eyo gireke mama. Leave it, wama, leave it. Eyo. Eja kutema mavunike. Enkumbi gireke. Abange. Wanki? Tuli mu 2-2. Ndowooza omuwulidde bulungi. Awo nga badde asabira abantu be mu ngeri eyo. Kali gokyali ku kankumbi kankuwaako enzige yalumbye korona. Mukama yebazibwe Pastor. Amen. Nze omumerikawo. Omumerika wange? Ye. Ayishua. Pastor nebaza Mukama najja wano mu counseling. Nze ow'abaana abazungu. Ow'abaana abazungu? Eyajja n'agamba nali neegomba okuzaala abaana abazungu.
era n'obazaala. Nedda pasita. Wali waŋŋamba okukomawo naye sente zambula ezikomawo. Naye pasita bagamba enzige ezaze mu ggwanga naye nze nnina enzige eyannumba eryegi. Eri efuuse ekizibu. Maama. Pasita nkubuulira omusajja wange omuzungu. Bamutwala. Waliwo enzige emutwala. Enzige emutwala buli kimu ekiridde buli kimu. Saavisi ya leero batuli kuki? Enzige etwala omusajja omuzungu. Bannaye pasita emutwala. Ku kyalo babadde bampita mukyala muzungu erinnya lyaweddewo lyafudde lwakakazaako pasita njagala nkole saaluuni akakazi ako nkaswaze ate siddayo kukolera abantu nkaswaze ate n'omusajja gwe keewanyisa akomewo gye ndi pasita. Enzige eyo. Iye enzige eyo Asha wantama. Giganda gwe enzige gweva ku bba wange. Gwe enzige gweva ku bba wange kuba takwagala naawe tomwagala olya buli ssente ze. Nze mwagala ate yaŋŋamba naawe takwagala. Yaŋŋamba agenda kuddukako ajja nkolera amaka tubeere babiri. God bless my daughter. Mukama akuwa omukisa muwala wange. Genda enzige eyo efe. Ebyo nabyo biwulidde. Eyo ze enzige. Abadde agezaako okulaba nti getting closer ku bantu be. Tabeera wala nabo teyeetekawo distancing atakola ki njagala owulira akantu kano mwala ng'agamba nti beekola ebibi. Era pasita yiga Mukama Katonda akumuza emirembe. Awulira kano. Kyekyabawo. Pasita nze ekisajja kyanjoga ate nga kyanzirusa na waka. Kyokka ne kinjoga ne kintwala we nagenda ne mbeerayo ne kiŋŋamba mbu nkomewo ewaffe maama wange teyambuulirira. Kati ne nkomawo ewaka kyokka nga nali naddukawo na buddusi nga sagaana kutunuulira ku maama ne taata. Nga kikumanyiira kyakujja ewammwe ne kikuwasa ate ne kikugamba ddayo wammwe maama wo teyakubuulirira. Kyokka nakisanga kikanika ne ntwala emikisa gyange ne kikyusa ne kidda mu kuvuga kyokka nga kiyoola essente naye nga tekimpaako wadde n'ekikumi n'ekimu. Ne ku Christmas nakigamba kingulire ekiteeteeyi ne kigaana bwe biti ebisajja naye kyo kyakyagala. Pasita nze nkyagala naye kyoba kiri kyemamaaza. Olina emyaka emeka? Nina 18. Wafumbirwa olina emeka? Nina 17 n'ekitundu nenzirukayo emisinde nayita neno wewati eringa emanju neŋŋenda wentyo. Kyo kyali kikuteegeddewa? Kyo nakisangayo ewaakyo si kikulu pasita nakyo kitonga nze. Kitonga ggwe bambi. Kibebi. Wayita manju wa maama kyokka kyansuubiza bizinesi nga manyi ngenda yamba maama wange tekigimpadde kimaze okunkozesa ebyakyo kati ate kiŋŋamba mbu nkomewo eka. Okukozesa ebyakyo bino by'okuyita emanju wa maama n'ogenda bwoti? Nedda. Pasita twekola ebibi. Ndowooza omuwulira ebyo byonna byebintu ebibadde bisinga okunyumira abantu era nga bagenda mu kyaki ye lwa bintu bwe bityo bagenda okutta stress bagenda okumalira ebizibu byabwe okubasabira era nga bwamanyi baba enzikiza y'ekirokole nenge ekisingira ddala kubeera mpozi nga bafiiringa nti nabo bantu olw'ensonga babeera bali close ko n'omusumba waabwe. Njagala owulira omunigo ono kwegamba badde asembeza buli muntu wa class. Njagala owulira omunigo ono. Ekiro mpulira omusajja mpita wansi wa piro yange kyekiŋŋaana okwebaka era nsula mu mabaala. Kati gayi lwaki wamulimba olubuto? Oyo namulimba olubuto kozi yali antadde ku tensoni ng'ayagala mwana olw'okuba alaba waliwo waka abaana bwe kityo kati nengira nga mukuumirawo olw'okuba nti nze mu nnyumba nali ntyamu olw'ekyo kyeggambye. Omuterese wo kubanga mu nju otyamu. Ntyamu nga njagala omusabire tukwatagane bw'omusabire afune omulimu tusobole obeerawo. Kalwaki tomuzaalira naawe? Njamuzaalira pasita kasita atandika okukola. Mukubirewo ebibiri. Mu linnya lya Yesu. Amina pasita. Naawe olimba. Pasita nsabira sitaani oyo afulume mu nnyumba yange. Yaba kituufu gwe wamukwana. Omulenzi ono namulaba
nga mulaba naye ng'aliko ekimusumbuwa ng'omuntu n'omukwana ne mugamba nga mulaba bali mu ghetto basiba njala bali essowaani y'emmere mu abantu 5 ate nga nze pasita ewaka n'emmere ngiyiwa ne mugamba sooka ojja otukeko ewaka bwe yajja nangamba tubeerewo yalina n'akayumba ke n'akalekawo nangamba tutandike tubeerewo ffenna yengeri mwana gye wamutabbira wamutabbira mu linnya lya Yesu mu linnya lya abaye nga bava bagamba mbuyiga ndikaddiwa tosobola kaddiwa pa mubinda byendaba bisala stress vogayi mwana madamu yakulabirira naawe pastor ovimba mwana sivimba pastor wesiga kristo one ekizikiza tekawo gwe mani era obugumiikiriza okubonabonya mana sikwe kufa okimanya afayo gyoli kyagala gwoveeyo gyoli nobamulema nga nati otambulira kagaali ekintu kirimu kyokka kigenda okuwonya bayibuli fuulo abaye wangi kyali mukovu nga luli bw'atyo bw'abadde atambuza emirimu gye era nga mpozi abadde agetinga closer nnyo n'abantu be bakulembera oba abantu be basumba wabula bambi lino ly'eddoboozi lye lyasembyeyo okwogera ku nsi eri ab'amawulire bwe yayogera n'ab'amawulire yabawa eddoboozi lino muwulirize abaana bange abakozi mwenna muli bulungi nange ngenda kutereera nenkubye kubeebaza mwebale kubeerawo kyembadde nsaba temweraliikirira ndi mulamu era ngenda kujja mweyongera okusaba n'okuyimirira awamu n'okwagalana mulinde nze amiina. Oyo ye pasita Yiga n'ebigambo bye ebisembyeyo ku nsi kuno era bwe yalinga agumya abantu be n'abagoberezi be kyakyali mulamu. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Yiga weeraba. Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli. Bokati TV